Eno ye Luganda Radio Podcast era nga bulijjo Martin Moganzi wendi era nga nkomyewo mu mutwe gwaffe ogw'14 era ogusemberayo ddala mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Tanda. Omutwe guno gugenda kugamba nti tutuuka mu maaso ga Walumbe. Ndi musanyufu era mbeera musanyufu buli we tutuuka ku mutwe gusembayo kuba akatabo tuba tumanyi tukamaliriza. Naye era mbeera ngamba omuwandiisi ono kye yatukola oba yanditwongeddemuko oba yanditwongeddeyooko emitwe emirala nga giigyo. Naye katuyingire akatabo kano omutwe guno gusembayo tulaba ate biggwerawa, emboozi agimaliriza atya, na biki bye tuyigamu mu wonna mu katabo nga bwe tubadde tukayita mu kakattereera. Eno oli ku Luganda Radio Podcast. Nkyalira Walumbe Tanda, omutwe ogw'14 era ogusembayo, tutuuka mu maaso ga Walumbe. Agasajja gaagenda gatuwalaawala nga n'okutukuba kwe gatadde, eno nga bwe gatutemeza ebisenge, teekako n'ensambaggere ze baagenda nga batuwa, wamma ggwe okutuuka mu maaso ga Walumbe nga tuli migaya gyennyini. Twatuusibwa mu gusenge ogunene ennyo mwe twasanga ssenkaggale Walumbe ng'ateredde entende era nga n'ogusenge gwonna gukubyeko nansiisi w'abantu aba buli ngeri era nga bonna basirise becceccerere. Walumbe yali atudde ku katuuti era nga ku katuuti ako kwe kuli ogutebe gaggadde ye kennyini mwe yali atudde. Abantu abalala bonna baali batudde wansi era nga beewombeese bulungi nnyo. Olwali okutuusibwa mu kisenge kino, abajaasi baatulagira okutuula awo wabbali kubanga mu kiseera ekyo baali bagenda okumwanjulira abasibe abaali baggibbwa emagombe. Twali tukyali awo nga ffembi tetumanyi binaatubaako, twagenda okulaba nga Walumbe agolola omukono ng'abaako abantu baawenya okugenda gy'ali. Era twagenda okulaba ng'abajaasi abaali bayimiridde mu gusenge gye gwali gukoma baggulawo ogujja ogunene ennyo. Olwo abasibe abaali bavudde emagombe ne balyoka batandika okuleetebwa nga baliko n'ebiwalala. Baayingizanga bana okujja mu maaso ga Walumbe era baaleetebwanga batimpulwa ng'ensolo, anti basajja battu n'owulira bwe bawologgoma. Wano munnange nakka ng'amaziga gamuyitamu. Nze nno ng'olwo mpejjabejja buwezziwezzi, anti nga n'amaziga gambuze, wabula nga nninda kimu kufa kwokka. Newankubadde ebiseera ebimu nabanga n'essuubi ery'okuwona ekibambulira kya Walumbe, naye mu kiseera ekyo byanzigweramu ddala era ne nsigalira kusaba Lugaba atwebase n'emirembe. Nagenda okuwulira nga newe nali ntudde amazzi gampitamu. Twali tukyali ku ebyo, twagenda okulaba ng'abasajja abaali bawerera ddala nga 8 bajja batembeeta oguntu ogwabajjibwa ng'ekinu, naye gwo nga gunene nnyo ne bagutuusa mu maaso g'omumpembe. Nze mu kulowooza okwangu nalowooza nti mwalimu omwenge gwa Walumbe, anti olwo nga nkyaluyita lwa mannyo weno. Abasajja bwe baamala okussa awo fa nga bwe baaguyitanga ne balyoka baddayo. Twagenda okulaba nga buli omu akomawo n'ekiso ekiwanvu ennyo era ng'era byonna bitemagana butemaganye. Era awo ne mmanyira ddala nti obudde butukuliridde. Wano Walumbe yayimuka n'abaako ebigambo byayogera n'eddoboozi ery'omwanguka. Ebigambo byennyini saabiwulira bulungi kubanga ekiseera kye nalimu kyali kizibu nnyo era mazima ng'omuntu toyinza na kutegeera kiriwo. Walumbe olwamala ebyo, abantu bonna abaali batudde ne baddamu mu ddoboozi eddene ennyo nti amiina. Abasajja bali abaali bakutte ebiso
nga bwe bali beeswanta bweswansi era nga bayimiridde butengerera. Kyazira Walumbe kutuula wansi, abasajja abaali bakutte ebiso ne bagwira abasibe ekiyifuyifu ne batandika okubanogako emitwe nga balinga abatema empumumpu ku matooke. Buli mutwe ogwagwanga ebbali ng'ogwo bagukwata ne bagusuula mu nfa. Nze bannange nali sirabanga lunaku lwa kikanga bwanga olwo. Buli basibe abaatuusibwanga mu maaso ga Walumbe ng'abo emitwe gigwa mu ffa. Awo nga Walumbe obusungu obumuliko tobulabanga, eriiso nga limukirako erya Nawolovu okutunguka. Buli kasaayi akamusammukiranga ng'ako akakombawo. Eddiiro lyonna ne lifuuka musaayi mwereere era ne gukulukutira ne mu bantu yonna gye baali batudde, nga naffe abaali okumpimpi nga ffenna tutudde mu kitaba. Olwo munnange Nakka yali takyategeera era ng'asigadde kiwudduwuddu. Sikulimbe nti ebintu byonna ebyali wano nabyetegereza, kubanga mu mazima ddala ne bwe wandibadde ggwe kennyini wandirabye bitono. Bannange akawungeezi ako kaali kantiisa nnyo. Abasajja bali bannyini kusanjaga bantu, nze banneewuunyisa nnyo, anti nga tebaliimu nansisi n'akatono. Abasajja bakandanga kwegayirira bo nga tebafaayo. Bannange zigala ekisajja newankubadde liva wala nnyo, naye neeryange mu kiseera ekyo lyatonya. Ekimu ku bintu ebyanneewuunyisa ennyo, omusibe bwe baamalanga okumutemako omutwe, gwo baagusuulanga mu ffa eri. Naye ate kyo ekiwuduwudu salaba gye kyaddanga. Twagenda okulaba ng'abasibe bonna baggwaayo era nga n'emitwe gyabwe gyonna giggwera mu ffa. Newankubadde nali wa kufa, naye nawulira nga nkyaye Walumbe n'obulamu bwange bwonna. Era olw'okubanga saalina kyakumukola, namulekera lugaba yekka nga yaliraba kyayinza okukola. Ebyo byonna olwaggwa, era ng'eddiiro lyonna lisaanikiddwa akasiriikiriro akatabangawo, era nga n'abassi beesimbye butengerera n'ebiso byabwe, era nga n'okweswanta kwe batadde, Walumbe n'alyoka atukyukira n'atutunuulira ng'anaatumira. Olwo twali tulinda kiragiro kye kyokka naffe tulyoke tusanjagwe ng'amabuzi. Tuba tukyali ku olwo era nga tulinda ekiseera kyaffe eky'enkomerero, so nno era ddala nga kyali kijja, Walumbe n'alagira mangu ago naffe tusalibweko emitwe. Omu ku bajaasi be n'ajja ng'alaaka era nga n'ekiso agaludde, n'ankwata amangu ago aneebagazze, ate omulala yeebagazze Nakka. Munnange nga batutwala kufa. Bwe batutuusa awo nga batuganzika awo era nga abajaasi bateekateeka kuggyako bulago. Naye essaawa yennyini eba etuukidde ddala nga naffe tumaze okuta emyoyo gyaffe, Walumbe n'alyoka atuddiramu n'abwatuka mu ddoboozi eddene nnyo nti, mubaleke abo. Nze nno munnoowo saakiwulira na bulungi, wabula nawulira ng'agambye nti mubatte. Wano nali neefundikiridde ddala era nga n'amannyo nnumye nga n'okuzibirira kwentadde. Olwo abajaasi baatuleka era Walumbe kennyini natulagira okuyimirira awo mu maaso ge. Mu mazima agayimirira gaatubulira ddala, wabula ne tutuula butuuzi. Bwe tumala okuddamu ak'obuntu, olwo nno ne tulyoka tufunamu agayimirira. Walumbe ng'amaze okukkakkana ku busungu yatukyukira n'atugamba nti, mwe mumponye era mulula, kale mbasonyiye mugende. Wano twabula ekyokukola kubanga kyali kizibu ddala okukkiriza nti ekyokutusonyiwa Walumbe nga bwe yali afaanana ayinza okukikola. Ekintu kino abantu abaali mu kigo kya Walumbe baakyewuunya nnyo, kubanga okuva ddi na ddi mu byafaayo bya Walumbe yali tasonyiwangako muntu gw'alagidde kuttibwa. Twasebulukuka mpolampola ne tuseggulira Walumbe nti nno si kulwa ng'ate obusungu bumutemba obuto n'atuzza mu mbuzi ekogga oba okututtira ddala.
okuviira ddala ku mulundi ogwo lwe twawona ekibambulira kya Walumbe twamanyira ddala nga bwe twali ab'okuwangaala ennyo. Owona musajja ki Walumbe? Mwenno bannange muwulire naye teebereza nakka nange abaamukubirako ddala agaffe. Mu mazima katono tufe ekitiibwa. Ensisirero naakutendera ki? Twamalira ddala akabanga mu kigo kya Walumbe nga tetonnaba kutegeera bulungi. Naye bwe twamanyira ddala nti Walumbe yatusonyiwa era nti yatukkiriza n'okuddayo ewaffe, twalinga abali mu kirooto. Awo ng'essanyu lye tuliko ery'omwoki wa gonja lidda ku bbali. Munnange nakka yangwa mu kifuba era n'atandika okukaaba. Ne mukwata ng'omutwe gwe ngutadde mu kifuba kyange ne musiisiitira era nga n'okumunywegera kwentadde. Twamalira ddala kumpi omwaka mulamba nga tuli ewa Walumbe nga tusanyuka era nga twetegekera olugendo lw'okudda ewaffe. Kye tutaalowoozaako n'omulundi n'ogumu kubanga ffe obulamu twali twabuwaayo dda. Lunaku lwali lumu oba nno lwakya lutya, ffembi nga tumaze okubigiinuuka obulungi, akasana akabereberye kaali keetadde bulungi ne tulyoka tusiibula okuva ewa Walumbe ettanda era eggendo ne tulizza gye batuzaala. Akono ke kabadde akatabo kaffe kano Nkyalira Walumbe ettanda. Baamala ne batuuka ewa Walumbe ne bateekebwa mu nfa. Naye bagamba batya? Naye Walumbe n'agamba mmwe kanjira mbalekamu muddeeyo. Walumbe n'abasonyiwa. Mbadde neefumitiriza katabo kaniino ebbanga lyemmaze nga nkayitamu nga nkasoma. Nendaba nti omulanzi yagezaako okuba ebifaananyi nga 2 oba 3. Yagezaako okutulaga okufa ssaawa y'emagombe, okugenda emagombe. Muwandiisi ate n'agezaako okutulaga obulwadde oba omuntu okubeera omulwadde. Omuntu okubeera omulwadde mu kiseera ekiwanvu ennyo oba okubeera omulwadde mu bbanga eddene ate n'obeera nga entalo oba wali owuliddeko oba wali olabyeko omuntu ali mu kkoma, kirowoozeeko abeerawa, ebirowoozo bye bibeerawa, aba alowooza ki, ntalo kizaaba alwana nazo mu bwongo bwe. Era bw'abayitirayo bayitirayo ekyo tukimanyi, naye bw'akomawo Mukama bw'amujjulira n'akomawo, oba kankozesa ekigambo ky'omuwandiisi, Walumbe wa musonyiwa n'akomawo, kibeera kitya? Ebirowoozo biba bifaanana bitya? Nze ndowooza njageraageranya akatabo kano nti endowooza y'omuwandiisi yeetooloolera nnyo awo. Twogera ku kufa, twogera ku magombe, teri akomawo, teri agenda n'akomawo okuva emagombe, tewali yali alabyeyo. Ekyo kyekintu ekimu kyokka mu bulamu Mukama kye yatukweka. Tewali yali alabyeyo. Tusobola okuzimba ebizungirizi ne tulaba wabweru w'ensi yaffe, okitegeera, ne tulaba nti okay, waliyo Mars, waliyo Jupiter, waliyo Neptune, waliyo Saturn, waliyo Pluto, waliyo ki. Tusobola okutunula wabweru ne tulaba ebiriyo. Naye ekigambo ekiyitibwa magombe, ekigambo ekiyitibwa kufa, ekyo kyo paka kati tetumanyi kiki kyeddirira, tetumanyi kiki kiddako, tetumanyi myoyo gyaffe bye giyitamu. So omuwandiisi yayagala ng'akozesa kye bayita fiction okutulaga ye kyasuubira amagombe bwe gafaanana n'olutalo oluddako omuntu ng'amaze okuziikibwa. Atadde mu bbanga lyerimu ate omuwandiisi era n'agezaako ate okutulaga ebyo byalowooza oba byasuubira ebibeerawo
omuntu omuye nnyo entalo zaalwana nazo ffe nga abalya mmere tukyali eno tumulabako bulabi ndowooza mujjukira mu mitwe egimu ng'atunyumiza nti baali bakuba enduulu nga bakaaba bakulukusa amaziga nze nno munnange we naddira engulu nga byonna ebibaddewo mbadde n'okubitegeera sibitegeera so waliwo amakulu mangi ge tusobola oba g'osobola okujja mu katabo kano sijja kamenyaamenya nnyo ekyo kankikulekere gwawuliriza naawe weerowooleza olowooze kiki kyolowooza kiki kyosuubira kiki kyoyizeemu mu katabo kano kambikulekere ebyo byonna sigadde nze Martin Muganzi akatabo kaffe ako tukamaliriza ate ebirala bijja obutabo nkyalina bungi nkyalina nkumu ate tugenda kuba tuyingira akatabo kaffe akanaddako awo sijja kakubuulira essaawa eno naye kasuubire nti kajja maaso awo naye nga sigala nga weekuumidde ku Luganda Radio Podcast mbeebaza nnyo mwebale nnyo okubeerawo wano eno nga twejjukanya n'okuyiga ate n'okusoosowaza olulimi Oluganda mweraba.